have talked about before court, and concludes with a recommendation that he be referred back to India where he was operated, and he be handled by his primary spine surgeon in Fortis, India. The second is that he needs a well-ventilated environment for him to survive because of the breathing difficulties. And of course, you know how congested our prisons are. Number three, that he needs to live according to the prescriptions made by his doctors, including the use of a tinnitus pillow, which has since been dismantled by prison authorities. And the reason was simple, that they did not understand it. Now, instead of seeking to understand, you move in to act in a manner that is injurious to life. You can believe, you can imagine. The other thing, of course, is that some of the findings conclude that his ailments, some of his ailments are permanent. He's got to live with them, but in accordance with the prescribed lifestyle. That lifestyle cannot be ensured in prison conditions. Unfortunately, the presiding chief magistrate, they said, is indisposed. On the other prayers that we placed before court, the learned magistrate grade 1 advised that we interface with the chief magistrate as the only person with jurisdiction to issue orders. I don't believe that, but that's her ruling. Because, I mean, who said that grade 1's powers are limited to adjourning? Because even adjourning and further remand is an order. So if you can't make orders, then how come you can make the order to remand further? But that's a matter we will address with the presiding chief magistrate, who we've been advised will be in tomorrow. So tomorrow we will be here and seek audience to deliver. In the event that indisposition means she's unwell, we pray for her quick recovery to come back and attend to duty. Omusibe alabikidde ku mutimbagano kye bataatubuulidde, kooti yokka ye yategedde n'abooludda oluwaabi. Kyokubiri, batuwadde okukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gw'omusanvu, olwaleero ennaku z'omwezi 7. So nga batugamba nti agumire ennaku ye kumala ennaku 9 eziddako. Nalwo lujja kutuuka, oba mulamu oba si mulamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, obulwadde alipoota kuva e Mulago yakakasizza byonna bye tubadde tujja tubagamba, ebyuma ebiri mu mugongo ne mu lukizi, ate kati yafunye n'enkizo endala 2 ezeetaaga okussaamu ebyuma. Ab'e Mulago babadde tebasobola mussa mu kyuma kyabwe ekya MRI kubanga tebeekakasa obanga kikwatagana ne sayansi w'ebyuma ebiri mu mubiri. Okussa kwe kubi, baagala abeere mu kifo ekirina empewo obulungi, mu kkomera tekiriiyo. Era kyobudde olaba nga akugamba nti akkiriza okufa, naye yandyagadde bamuwe eddagala afe bulungi, aleke kufa mu bulumi. Kiri painful, naye tujja kukiyitamu kubanga bwe luba lutalo nga terunaggwa tosuula ngabo, kubanga osuulira engabo olukoma. Twandibadde tusobola okuwummula ne tuluwummuza singa munnaffe abadde bweru, naye ng'ali munda tetujja kuwummula. Famire n'abalala tubasabira. Omulamuzi abadde tasobola na kuwa biragiro ku piro y'omusajja bano gye baayuzaayiza ne bagisokoolamu ebyuma biba tasobola kuzzaawo kati, naye ng'ate eri medical recommended, baagitumya Bungereza nga ne bino tebinnabaawo. Omuntu ayinza ogamba baagitumizza kati kusobola kuketta biri mu makomera. Ab'amakomera tolowooza nti bandibadde basoboka kwebuuza, naddala ng'otandikira ku ye nga tonnaba kuyuza piro ya musajja, ye muwa ku tulo kati teyeebakira ddala. Owulidde kyamukisa mubi nti omuntu alina obulwadde obufaanana bwe butyo ate teyeebaka.
mu buteebaka oyongera okulinnyisa obulwadde bwe. Alina operations 3 ezirindiridde. Operation y'okutereeza ebyuma bino bye bakyamya nga bamukozesa dduyiro obulumi bungi. Operation y'okumussaamu ebyuma ebirala wansi mu lumbar joint, n'operation eya wano hiatus hernia gwe balina okulongoosa bw'alwawo afuuka cancer of the esophagus. Tegamba kama abakuumi. Omulamuzi ayongeddeyo omusango? Agwongeddeyo kyekyoka kyabadde asobola okukola. Weero batugambye ekyajja kubaamu lwaliro atasobodde kubaamu. Tumusabira bw'abanga obutabaawo kiva ku bulwadde, Mukama amujjanjabe asobole okudda amangu enkyakole. How are you?